إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amatendo gonna malungi era amajjuvu Allahu azza wa jalla nannyini buyinza era nannyini busobozi nannyini kutulabirira nannyini kutuwa riziki nannyini kutuwa bulamu empewo ze tussa tumwajagira okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo eyajja okututiisa omuliro jahannam oyo eyajja okutusanyusa nejjana omuddu yenna awuliriza ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allahu azza wa jalla yamuwa amagezi okusalawo kiki kyatwala ku ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byazze nabyo. Amakulu yajja nga musanyusa anaawuliriza n'atwala byagamba n'ateeka mu nkola ebyo Allahu azza wa jalla byayagala agenda kufuna ejjana nyumba y'okwesiima emirembe n'emirembe. Anaawakana n'agaana okuteeka mu nkola ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byazze nabyo agenda kuyingira omuliro jahannam nga Allahu azza wa jalla bw'atugamba nti innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ayezo mu suratul Bayyina zitwoleka bulungi amakuba abiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam gaatulaga nti bw'okwata lino bw'okwata erya kkono ogenda mu muliro be bakafiri khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah era bye bitonde bisingira ddala okuba ebibi. So nga ate bw'onookwata erya ddyo innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Bw'onookwata ekkubo erya ddyo ojja kubeera nga ogenda kufuna ejjana ate era ojja kubeera mu bitonde ebisingira ddala okuba nga birungi. N'olwekyo omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ebyo byajja nabyo tubyekwateko. Bwe tunabyekwatako tugenda kubeera mu abo abajja okuganyulwa. N'olwekyo tuwanjagira Allahu azza wa jalla amuseeko okusaasira n'emirembe nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah balungi abakkiriza, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tulina omubi sitaani bukyateebwa okuva ku njegere kyeyoleka lwatu nti ddala yateebwa okuva ku njegere, kuba abaddu bangi baddayo dda mu mbeera zaabwe enkadde. Amakulu Allahu azza wa jalla kyagamba nti la'allakum tattaqun mu aya y'okusiiba tebaakifuna. Tusaba Allahu azza wa jalla atukuumire taqwa gye twajja mu mwezi gwa Ramadhaani
tugendere ddala nayo mpaka last. N'olwekyo mulabe waffe oyo tugwanidde tubeere nga tumulondoola, kuba naye atulondoola, atulinnya kagere. Allahu azza wa jalla yatugamba fattakhidhuhu aduwwa, mumulondoole mulabe wammwe walwatu, innahu lakum aduwwun mubin, mulabe wammwe walwatu. N'olwekyo nammwe mubeere nga mumutunuulira, mumwekengera, ng'okakasa bukakasa buli kyogenda okukola manya nti waali era ajja kufuba okulaba ng'akikusuuza. Teri kirungi kyonna ky'oteekako birowoozo, teri kirungi kyonna ky'otunuuzaako maaso kukikola okuggyako ng'ajja kujja ayingirewo. Ekisinga okwewuunyisa nti abantu abamu sitaani ebayitira mu bukkiriza bwe bayina, n'ebalimbiralimbira omwo mu imaani eno gy'ayina, n'emulimbira omwo n'emusuza obubonero, n'alowooza nti naali mu kulongoosa so nga ate ali mu kumenya bumenya, yo nedda wali neeseka. N'olwekyo mpanjagira Allah azza wa jalla abeere nga atutaasa omubi sitaani okutulabankanya okutujja ku mulamwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tulina omusomo gwe twatandika last week, nabadde n'enniya egwongerayo mu maaso. Musomo gwe twatandika ne tuguteekako omutwe ogugamba nti ebikaayanya bamalayika ab'ebitiibwa. Ne tulaba nti ebikaayanya bamalayika ab'ebitiibwa biri 6. 3 ku byo bisonyiisa amazambi, 3 ku byo birinnyisa amadaala. Naye ku nkomerero Allahu azza wa jalla n'abaako edduwa gye yayigiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Edduwa eyo ne tugiraba, twakubiriza abaddu babeere nga basoma edduwa eyo nga bagikwata era bagikozese entakera olw'obukulu bwayo. Ne tugamba tujja kwongerayo omusomo ogwo mu maaso, tutandike okutemaatema ebikaayanya bamalayika abo, kuba bintu bya muntu wa bulijjo, omusiraamu wa bulijjo. Naye nkyusizza ebirowoozo ku ssaawa envannyuma, nenjagala tubeeko kye tutunuulira, nga kye tugenda okutunuulira olwaleero as-sadaqa, okusaddaaka, okuwaayo mu kkubo lya Allah. Lwaki nkyusizza? Olwa fundraising yaffe ejja mu maaso awo. Lwaki nayagadde tutunuulire ensonga eno? Nsonga 2. Esooka, fundraising yaffe ejja mu maaso awo. Tusaba Allahu azza wa jalla atuwangaaze, ate atuwe omutima ogw'osaddaaka, tuweeyo, tulongose enniya zaffe, tukolerere ensonga eyo ekifo kyaffe, tubeere nga tusobola okukifuna. Ensonga ey'okubiri, era nayo ng'eyinza okuba nga egendera wamu n'eyo, y'ensonga y'okusaddaaka nga tusala ebisolo ku lunaku lwa Eid al-Adha. Teri wala, esigaddeko emyezi, nsuubira tegikyawera na 2 oluvannyuma lw'okumalako Ramadan. Ate ng'ennaku ziba 7, ziba either 7 oba 69 okuva Ramadan lweggwako okutuuka Eid enkulu lwebeerawo. Twakagenda mu mwezi gwa Shawwali ennaku 16, kitegeeza nti esigadde anda emyezi 2 okutuuka ku lunaku lwa Eid al-Adha, olunaku lwe tusalirako ebisolo. N'olwekyo nayagadde okwogera ku nsonga eno ey'okusaddaaka n'okujjukiza abantu nti waliwo mu maaso awo okusaddaaka nga tusala ebisolo. N'olwekyo tukyetegekere. Ekirala, fundraising yaffe eyo gye twogeddeko, tuyina deadline ya pledges ze twawa bwe twali tutandika ensonga eno. Deadline yadde ya lunaku olwo olwa Eid al-Adha, kuba ensonga lwe twagitandika era ne twewa omwaka mulamba okuba nti tuwaayo pledges ezo ze tweyama. Mu kusooka wano ebintu bye twali tubyogera byalabikanga ebbanga eddene, iyo omwaka omulamba, subhanallah, kati tegikyawera na myezi 2. Tusaba Allahu azza wa jalla
atukolere enteekateeka esinga obulungi tutuukirize. N'olwekyo nasazeewo olunaku olwaleero twejjukanye kubikwatagana ku kusaddaaka. Allahu azza wa jalla bwe yali atandika surati al-Baqara, ebyo ebimu ku bintu byasookerako okwogerako. Yagamba nti alif lam mim, ezo ennyukuta teriiyo amanyi makulu gaazo, era tewaliwo amanyi lwaki Allahu azza wa jalla yaziteeka mu Qur'ani. Ye yekka y'amanyi. Tumwanjagira atuteeke mu abo abalimanya amakulu gaazo nga tutuuse mu maaso ge. Agamba nti dhalika alkitaabu la raiba fihi, kino kye kitabo kikyayogerako al-Qur'an. Ekyo kye kitabo ekitaliimu kubuusabuusa. Ekitabo Qur'ani tekiriimu kubuusabuusa. Byonna ebikirimu bigambo bya Allahu azza wa jalla, kalamullah, bigambo bya Allahu azza wa jalla. Hudan lilmuttaqin, ate nga bulungamu eri abo abatya Allahu azza wa jalla. Abo abatya Allahu azza wa jalla abakulaga nti be baluwa, alladhina yu'minuuna bilghaybi, bebo abakkiriza mu bitalabika. Abakkiriza nga bakkiririza mu bitalabika. Awo n'atuzaayo mu mpagi ez'obukkiriza. Tukkiriza bye tutalabako. Empagi esooka kwe kukkiriza n'okwawula Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe n'okukkiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla twali tumulabyeko nedda, omubaka twamulabako nedda, naye tukkiriza olunaku lw'enkomerero, tukkiriza ebitabo bya Allah, tukkiriza bamalayika, tukkiriza ababaka nti yatuma ababaka, tukkiriza okugera kwa Allahu azza wa jalla, qadarihi khairihi wa sharrihi, ebirungi n'ebibi ebiba bijjidde mu kugera. Empagi ez'obukkiriza za kukkiriza mu mutima, so nga ate empagi ettaano ez'obusiraamu zo za kukkiriza ebyo bye tulabako, actions. Kuba okufuuka omusiraamu olina okwatula ku lulimi lwo nti ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bw'otayatula na lulimi lwo tosobola kubeera musiraamu, tosobola kubeera musiraamu. Ekyo bw'okimala n'ozzaako eswala, physical actions na bigambo. Oyagala toyagala olina okutuukiriza ebikolwa ebyo. Zaka, physical action, olina okukwata mu nsawo n'ojja mu ssente n'owaayo. Aswawumu, okusiiba, physical action, olina okweziyizaako ebyo byonna ebisiibulula omuntu. Hijja, physical action, oyagala toyagala olina okugenda e Makka n'olambula ennyumba eyo. So nga ate empagi ziye ez'obukkiriza zo byonna biri mu kifuba kyo, byonna biri mu kifuba kyo. Nze sobola kumanya, wabula nga Allahu azza wa jalla yamanyi ebiri mu kifuba kyo. N'olwekyo agambye nti alladhina yu'minuuna bilghaybi, abo abakkiriza mu ebyo ebitalabika, wa yuqiimuuna as-salah, oluvannyuma lw'okukkiriza ebitalabika, wa yuqiimuuna as-salah, ne bayimirizaawo esswala. Si ekyo kyokka, wa mimma razaqnaahum yunfiquun, mu ebyo Allahu azza wa jalla bye yabagabirira bakwatamu ne bawaayo. Okusaddaaka nsonga nkulu, okuwaayo mu kkubo lya Allah nsonga nkulu. Waliwo zakatul maali ey'abagagga, okukwata 2.5% mu maali yo gy'oteresa okumala omwaka mulamba, n'okwatamu 2.5% n'ogiwaayo eyo yampaka, oyagala toyagala. Ate ne wabaawo okusaddaaka okwakyeyagalire, n'olaba nga bakubye omulanga ogw'okuzimba omuzikiti, n'ogamba waayi, nawulira nga basomesa
oyo yenna azimba emizikiti, azimba ennyumba ya Allah, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allahu azza wa jalla amuzimbira ennyumba mu jjana. Ndi mwetaavu nnyo ku nsonga eyo, n'olwekyo kampeeyo kanteekeko ettaffaali ku muzikiti guno neeteekereteekere gye ndaga. Okwo okusaddaaka kwa kyeyagalire eri oyo aba ayagadde okuwaayo, naye ng'obulungi obulimu buyitirivu, ate obubi obulimu mu kukodowala ate nabwo buyitirivu nga bwe tugenda okulaba biidhinillah. Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba ng'ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama, omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba ti man kanatil akhiratu hammahu, oyo yenna abeera nga akhira ye hammu ye, amakulu ye, alulunkanira byabulamu buli obw'oluvannyuma, ja'ala Allahu ghinaahu fi qalbihi, Allahu azza wa jalla ateeka ajjuza obugagga mu mutima gwe. Allahu azza wa jalla ajjuza obugagga mu mutima gwe. Omuntu asobola okubeera awo ng'omulaba talina kyayina, naye ng'omutima gwe mugagga, tawankawanka, talina kyeyeegomba. Lwaki? Allahu azza wa jalla omutima guno yagujjuzaamu obugagga. Wajamaa lahu shamlahu, ensonga ze zonna n'azimulongooseza, n'azimutereereza. Wa atatihu dduniya wa hiya raagimatun, n'amukuŋŋaanyiza ensi nga yeemunoonya. Omusajja abeera awo nga yeekolera bibye, ebintu bye byonna abipulaningira ku kusinza Allahu azza wa jalla. Allahu azza wa jalla n'amukuŋŋaanyiza edduniya neeba nga yeemunoonya. Olabirawo omusajja buddiru bwe bujja butuukira ku ye, tawankawanka. Naye ate opposite y'omusajja oyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti waman kanati dduniya hammahu, omuntu abeera nga edduniya kyekizibu kye, buli kaseera abeera wankawanka, agoba ddiiru eno agoba eri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ja'ala Allahu faqrahu baina aynayhi, Allahu azza wa jalla addira obwavu n'abumuteeka mu maaso awo. Wa farraka alayhi shamrahu, ebintu kwegamba buli kimu n'aba nga akikwata n'akisaasaanya. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu, edduniya eno gyawankira, Allahu azza wa jalla agikutte n'agimansa, naye talina kyayinza kufunamu mu dduniya eno okuggyako ekyo kyokka ekyamuwandiikibwako, ekyo Allahu azza wa jalla kyeyamugerera. N'olwekyo leka kuwankawanka. Osanga omuntu nga ye buli ka bizinesi akamusala mu maaso ayagala kukakola. Allah azza wa jalla yamwazika ku busente, naye nga buli ka bizinesi akajja yayagala kukakola, tafaayo ka haramu oba si ka haramu. Yagenda bugenzi, kikyatunuulidde nfunirawa, magoba kigenfunamu, ebisigadde tomubuulira. Bw'omugambako nti muganda wange, ebyo ebintu by'oteekamu ssente zo nga bya haramu, na zino zennyini we ziba nga zibadde za halali, ogenda kuzoonoona, tayagala kumanya. Seeka naawe tunuulira embeera. Ebintu bw'ona obitwala bw'otyo tolina kyojja kufuna mu nsi, ebintu byayonooneka. Nga yerabidde nti agenda kutuuka mu maaso ga Allahu azza wa jalla. Hadisi eri mu kitabo kya Tirmidhi namba 2389, namba 2389. Aya ze twasookeddeko ziri mu surati al-Baqara, aya esooka okutuuka ku yokusatu. Okusaddaaka kuno kukulu nnyo, ate tekweyawulidde basajja bokka wabula n'abakyala. Ate bwe gutuuka ku bakyala kyagenda wala. Bannyinaffe ab'ebitiibwa, ebigambo bino mubiwulirize n'obwegendereza. Hadisi ya Abdallah bin Umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama annahu qaala, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti ya mashara nisaa'i, abaaye mmwe abakyala, munjatula endala
ojja kusanga nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala kusaaza lunaku lwa Eid, bwe yamala okusaaza essola ya Eid n'akkirira eri wansi ku bakyala gye baali batudde n'atandika obbagamba ebigambo bino. Kyova olaba nti yaboolekeza nti ya mashara nisaa'i, abaayi ekibinja ky'abakyala mmwe abakuŋŋaanye wano, tasaddaqna, muyitirize okusaddaaka, wa akthirna al istighfara, ate muyitirize nnyo okusaba Allahu azza wa jalla abeerenga abasonyiwa. Muyitirize nnyo okubanga musaddaaka. Kye yasookerako nga tannaba na kubagamba kuyitiriza kusaba Allahu azza wa jalla abasonyiwe, wabula yasookera ku kusaddaaka nti muyitirize okusaddaaka, kuba okusaddaaka kuno kuyamba, kuzikiza, kusangula amazambi nga bw'olaba amazzi bwe gazikiriza omuliro. N'olwekyo muyitirize okusaddaaka ate muyitirize okusaba Allahu azza wa jalla abasonyiwe. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli nnar, nze nabalabye nga mmwe musinga obungi mu muliro. Kigambo kinene nabbi sallallahu alaihi wasallam okuba nti akigambye bakyala, ate abakyala abaaliwo ku mulembe gwogwo be bakyala abaali basingira ddala okubanga balungi mu kutya Allahu azza wa jalla. Basahabiyat bebo abaali basinga okuba nga balungi mu kutya Allahu azza wa jalla, naye abagamba ebigambo bino abiboolekeza bo, ya mashara nisa. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun, omu ku bakyala abaawulira ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama yasitukiramu n'abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallama, wama lana ya rasulallah akthara ahli nnaari, lwaki ffe tusinga obungi mu muliro? Qaala, yaddamu n'amugamba nti tukthiruna la'na, bakyala mmwe muyitiriza nnyo okukolima, kuba abakyala bakolima, subhanallah, abakyala bakolima, muyitiriza nnyo okubanga mukolima. Watakfuruna al-ashira, ate mukaafuwalira n'ebyengera ebyo Allahu azza wa jalla byaba bawadde. Ebyengera byayisirizza mu baami bammwe, mubikaafuwalira. Omukyala osobola okubeera naye emyaka 10, naye bwe mufunamu obutategeeragana, kyasooka okukulangira kugamba nti wano wali ompadde kaki, naye ng'obadde omuliisa okumala emyaka 10, omugulira atirisiti olugoye lumu mu mwaka, naye kyasookerako nti wali ompadde kaki. Ezo embeera z'abakazi. Kasitanyiiga bw'ati, wano wali ompadde kaki, wano totufaako, tolina nakyo otulabirirako. Okwekaafuwalira ebyengera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda maaso n'agamba nti wama ra'aytu min naqisati aqrin wa dinin aglaba lidhi lubbin min kunna, sirabangayo min naqisati aqlin, mukendeevu w'amagezi, wa dinin, n'eddiini, aglaba lidhi lubbin min kunna, awangula bannannyini magezi kwenkana mmwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kikyategeeza nti talabangayo bakendeevu b'amagezi na ddiini, naye ate nga bawangula bannannyini magezi kwenkana bakyala abo. Kituufu nnyo kyeyogera. Osanga omusajja nga mugezi mukenkufu, muwalimu w'amaanyi, musajja wa kitiibwa, naye mukyala we amukubira ntoli. Omuwalimu ono w'ekitiibwa ayimirira emimbali n'ayogera yenna n'atuuyana n'ebikya ne bimwereega, bw'atuuka wali mukyala we ebyo tasobola kubyogera. Mukyala y'aboggola. Tusaba Allahu azza wa jalla atutaasa abakyala abafaanana bwe batyo. N'olwekyo nabbi sasama agamba nti abakyala abo awamu n'okubanga bakendeevu b'amagezi n'eddiini, naye bawangula bano bannannyini magezi ne babateeka mu bucupa nga bwe batera okugamba. Qaalat, abakyala bagamba nti ya rasulallah wama nukuswanu la akili wa din, wama nukuswanu la akil wa din, lwaki tuli bakendeevu b'amagezi n'eddiini? Nabbi sallallahu alaihi wasallama
abaganti amma nuqswanu la aqli obukendevu bw'amagezi gammwe fa shahadatu imra'ataini ta'dilu shahadata rajulin obukendevu bw'amagezi bwammwe kwe kuba nti nno obujulizi obw'abakyala ababiri bwenkanankana n'obujulizi obw'omusajja omu nga Allahu azza wa jalla bw'atugamba eri mu surati al-Baqara mu aya y'ebbanja nti abajulizi balina kuba babiri abasajja naye bw'aba nga tewali basajja babiri nga wali omusajja omu kale mufuna abakyala babiri bali pulesinga ono omusajja omu amakulu babeere abajulizi okutwaliramu babeere basatu abakyala babiri n'omusajja omu abakyala bana babiri bali pulesinga omusajja ono omu n'olwekyo obukendeevu bw'amagezi gammwe okuwa obujulizi muyina kubanga mwegasse babiri fahaatha nuqswanul aqli obwo nno obukendeevu bwaki bw'amagezi agamba nti watamkuthu allayali ma tusalli wa tuftiru fi ramadana wabaawo ennaku ezimu ze mutasaala ne mulamanzaani ne musiibulukuka nga timusiibye awo muno okubanga abantu bagenda maaso n'okusiba naye mwe abakyala ne musiibulukuka nga n'essola temuzisaala fahaatha nuqswanu ddiini obwo nno bwe bukendeevu bw'eddiini hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslimu 10:14 eyo riwaaya eyo eri mu kitabo kya Imam Muslimu namba 10:14 kiki twagadde mu hadisi eyo yentandikwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagandi ya mashara nisaa'i tasaddaqna muyitirize okusaddaaka n'olwekyo okusaddaaka kuno kwe kujja okubayambako ku bintu ebibiri byatulaze tukthiruna la'ana wa takfuruna al'ashira okukolimakolima okwo kwe mukolima n'okukaafuwalira ebyengera okusaddaaka kuno n'okuyitiriza ennyo istigifaaru bye bijja okubayambako okubataasa obuzibu obwo biidhinillah okusaddaaka obukulu bwakwo gwe bw'onoogaana okusaddaaka obuzibu budda gy'oli obuzibu budda gy'oli bw'onoogeza n'okodowala Allahu azza wa jalla huwa ganiyun anil alamin mugagga talina bwetaavu kuva eri bitonde bye wadde n'olwekyo gwe kyokwata mu nsawo n'okiwaayo kidda gy'oli kigenda ku akawunti yo onookwata mu nsawo n'osaddaaka Allahu azza wa jalla ajja kwanguyiza ekkubo ery'obulungi bw'onoomukodowalira ajja kwanguyiza ekkubo ery'obubi fa amma man a'ta wattaqa Allahu azza wa jalla agamba mu surati al-Layli aya y'okutaano okutuukira ddala ku 13 nti fa amma man a'ta wattaqa oyo akwata n'awaayo wattaqa takoma ku kuwaayo wabula n'okuba nti atya Allahu azza wa jalla atuukiriza ebyo by'ateekwa okutuukiriza waswaddaqa bil husna n'akakasa n'obulungi amakulu ebyo ebimubanjibwa by'ateekwa okukola ebirungi n'abanga abyeyunira era abifaako fasanuyassiruhu lilyusra tujja mwanguyiza ekkubo ery'obwangu amakulu ekkubo erimutwala mu jjana tujja kulimwanguyiza wa amma man bakhira owulira wa amma man bakhira wastaghna oyakodowala n'agaana okusaddaaka n'agaana okuwaayo mu kkubo lya Allah wakadhaba bilhusna n'alimbisa n'obulungi amakulu n'awakanya ebintu bino eby'obulungi fasanuyassiruhu lilusra tujja mwanguyiza ekkubo erijja mutuusa eri mu bukaluubirivu oli amugambye nti fanuyassiruhu lilyusra tujja mwanguyiza ekkubo erimutwala mu jjana ate ono omukodo sitakange agaanye okuwaayo fasanuyassiruhu lilusra ekkubo erimutwala mu muliro tujja ddimufuulira lyangu gyali wama yughni anhu maaluhu idha taradda Allahu akbar
emmaali eno gy'okuŋŋaanya gye bakusabyeko oweeyo n'ogaana terina kyegenda kukugasa idha taradda ng'omaze okuva ku mwaliro guno ogw'ensi ekiseera ky'okufa kikutuuseeko ogenda kudda eri omulezi wo terina kyegenda kukugasa. Allahu akbar. Inna alayna lalhuda, ebikwatagana n'okuluŋŋamya ogwo mulimu gwa Allahu azza wa jalla. Gye tuli eno yesibuka obuluŋŋamu. Bwe weekwata ku kugondera Allahu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla akwanguyiza ekkubo erikutwala mu buluŋŋamu. Wa inna lana lal akhirata wal ula, era eno gye tuli, that's where it belongs everything. Ebya akhira ejjana n'omuliro byonna biri eri Allahu azza wa jalla. Obulamu obulungi ku lunaku lw'enkomeero byonna biri eri Allahu azza wa jalla. Ate n'ebiri mu nsi mu bulamu buno bw'obaddemu bw'ogenda okuvaamu ogende mu bulamu obulala byonna bya Allahu azza wa jalla. N'olwekyo leka kweyibaala, leka kugaana ebyo mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byazze nabyo, kuba toyina kyojja kuganyulwa. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. winjagalawo nuwallihi ma tawalla, oyo yenna abuusabuusa n'akubayo amabega kwebyo mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byazze nabyo. min baadi ma tabayyana lahu lhuda, awamu n'okubanga obuluŋŋamu bumaze okumujjira era n'abulaba n'abutegeera. wayattabi'u ghayra sabili lmu'minina, n'agoberera ekkubo eritali ly'abakkiriza, n'agoberera ekkubo eritali ly'abasahaba. Basahaba baali bayitirivu nnyo mu kuwaayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yakubanga omulanga tebaalindanga mubaka ono ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama, tebaamulindanga kwereega bitya, baddukanga mangu ne bagenda ne baleeta ne bawaayo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'amala ebyo byateekwa okumala. Kati Allahu azza wa jalla agamba nti bw'ogaana okukwata ekkubo lyabo n'okukwata ekkubo eddala, nuwallihi ma tawalla, tukulekerayo eyo gy'oba otunudde, tukulekerayo eyo gy'oba otunudde. Bwe nsomye aya eno fasanuyassiruhu lil usra, Allahu azza wa jalla ajja kwanguyiriza ekkubo ery'obukaluubirivu. Nenzijukira aya eri mu surati Nisa 10:15. Allahu azza wa jalla agamba nti nuwallihi ma tawalla, tujja kulekerayo eyo gy'otunudde. Anti bino obiganye osazeewo okugenda nabiri ebitali ebyo bye tukwagaza. Nuwallihi ma tawalla, tujja kulekerayo. Wa nuslihi jahannam, naye ku nkomerero tujja kusuula mu muliro. Kyekyo kyagamba nti wa inna lana lal akhirata wal ula, tujja kusuula mu muliro. Oyagala toyagala, naye wasaati maswira, naye mu muliro nga buddo bubi. Subhanallah, mu muliro buddo bubi. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, surati Layli buli omu adde yagisome atunire aya ezo n'obwegendereza. N'olwekyo tuleme kukodowala, tuweeyo. Bwe tunaakodowala ffe tufiirwa. Okusaddaaka kikulu nnyo, naddala ng'okyali mu mbeera okyalina amaanyi, ensimbi oziina naye nga owulira ozaagala, era otya n'okuba nti oyavuwala. Emmaali gy'okwata mu kaseera ako n'ogiwaayo yesingira ddala obulungi. Hadisi ya Abu Huraira radiyallahu anhu agamba nti qaala rajulun linnabiyyi sallallahu alaihi wasallama, musajja yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama yamubuuza namugamba nti ya Rasulallah, owaayo mubaka wa Allah, ayyu sadaqati afdal, saddaaka kyesingira ddala obulungi? Sahabi abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ayyu sadaqati afdal, saddaaka ki esinga obulungi? Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamuddamu n'amugamba nti anta saddaqa wa anta sahihun, kwe kusaddaaka ng'okyali mulamu nnyo, okyalina amaanyi, harisun, ng'oli mwetaavu nnyo
ow'ensimbi zino z'okwata n'owaayo, kuba essente omuntu z'abeera nazo azibeerako n'obwetaavu mu buli ngeri yonna, azibeerako n'obwetaavu. N'olwekyo harisun, oli muluvu nnyo ow'essente zino, olina by'oyagala ozikolamu. Ta'mulul ghina, oyagala okuba nga oli mugagga, naye ate at the same time takhsha alfaqara, otya obwavu. N'olwekyo bw'obeera mu mbeera eyo, oyagala okubeera nga oli mugagga, oli mulamu okyalina amaanyi, oli muluvu, oyagala obeere ne ssente, ssente zino olina obwetaavu bwazo, oyagala obeere mugagga, ate mu kiseera kyekimu otya n'obwavu, naye n'ogamba nti akhira yesinga, ssente zempaddeyo mu kkubo lya Allah nzitadde mu banka etaliimu riba, banka etaliimu kulyazaamaanya. N'olwekyo kankwate 10 kino nkiweeyo, kankwate 2 bino mbiweeyo, kankwate kino kyonna kye nsobodde nkiweeyo, Allahu azza wa jalla ajja kunzirizaawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti waayo wala tumhil hatta idha balagatil hulqum, tolindiriza, togeza n'olindiriza nti nja kuwaayo enkya, togeza n'olindiriza n'otuuka ekiseera ng'okufa kukutuuseeko ng'olwojjukira, kulta ogambe nti lifulanin kadha wa lifulanin kadha, kino kyagundi kino kyagundi, wakad kana lifulanin, so nga ate byamaze dda okufuuka ebyabamulekwa. Togeza n'olindiriza okufa okutuukako nga tonnaba kusaddaaka. Buli woofunira ka opportunity akasaddaaka kakozese, kuba togenda kumanya bigenda kuddirira nkya. Omuntu bw'amala okujjulukuka okuva wano ku mwaliro gw'ensi, teriyo kyalulunkanira kudda kukola okujjako okusaddaaka. Allahu azza wa jalla kyatugamba mu surati al-munafiqun aya ey'11, Allahu azza wa jalla agamba nti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum al-maut fayaqula rabbi lawla akhaltani ila ajalin qarib fa aswaddaka wa akum minas salihin. Awulira, Allahu azza wa jalla agamba nti muweeyo, agamba nti muweeyo mimma razaqnakum, muweeyo mu ebyo bye twabagabirira, min kabali an ya'tiya ahadukum al-maut, waayo ng'okufa tekunnakutuukako. Kwata mu ebyo Allahu azza wa jalla bye yakugabirira ng'okufa tekunnakutuukako, fayaquula, otuuka okugamba rabbi lawla akhaltani ila ajalin qarib, ayo omulezi wange singa onnindirizaako katono, singa onnindirizaako katono, fa aswaddaka, nensaddaaka, singa onnindirizaako katono nensaddaaka, wa akum minas salihin, nange nembeera mu abo abalongoofu. Olabye, omuntu tagamye nti nnindirizaako ngende mala okumaliriza eswala zange, nindirizaako ngende mala okukola hijja. Fa aswaddaka, mbere nga nsaddaaka, wa akum minas salihin, nsobola okubeera mu abo abalongoosa. Allahu azza wa jalla addamu n'agamba nti walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allahu azza wa jalla talina na lunaku na lumu lwalindiriza omwoyo gw'omuddu ng'ekiseera kyagwo kituuse ekyawukana n'ennyama yaagwo, ye tagenda kugulindiriza ne bwe kiba ki. Wallahu khabirun bima ta'malun, naye Allahu azza wa jalla amanyi bulungi ebyo bye mukola. N'olwekyo baddu ba Allah, Allahu azza wa jalla atukubiriza tuweeyo mu ebyo bye yatuwa ng'akaseera tekannaba. Tolindiriza, tolindiriza. Kyekyo nabbi sasama kyakugambye wala tumhil hatta idha balagatil hulqum, tolindiriza kufa kutuukako. We bakugambidde n'owulira, please tolindiriza, kuba bw'onootandika obirowoozaako nga sitaani etandika okuwa ebirowoozo ng'ekuwa kino ng'ekuwa kiri, ekinaavaamu ng'ekujjukiza kino, olina okusasula biiru eno, olina okukola kino, ekinaavaamu ng'oga nti kamala okumaliriza bino, bwe naaba nfunyeyo akasente akalala nja kuwaayo. Ng'ebyo biyitiraawo, tojja kuddamu kubirowoozaako, naye nga the opportunity was there in front of you and you missed it. Lwaki? Kwagala kubirowoolereza
na kwagala kulindiriza. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, nkuba omulanga tuweeyo mu ebyo Allahu azza wa jalla byatuwadde ng'akaseera ako tekannaba kutuuka. Tusaddaake. Bw'oba olina pledge gye wawaayo, janguye tolindiriza. That opportunity will never come. Olunaku bwe lugenda lugenze, buli ddakiika eyitawo tedda. Obuwangaazi bwe bukendeerako, weeyongera kunafuwa. N'olwekyo waayo, Nabbi Sasama agambye nti ng'okyali sahihun, ng'okyali mulamu okyalina amaanyi. Tuweeyo, tuleme okubeera mu abo bamalayika be basabira edduwa embi, wabula tubeere mu abo bamalayika be basabira edduwa ennungi. Katusomyeyo ne hadisi eno, hadisi ya Abu Hurairata radiyallahu anhu agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qaala, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, ma min yawmin, tewaliwo olunaku lwonna, yusbihu al-ibadu fihi, tewaliwo olunaku lwonna lukya omuddu n'akeesa, illa malakani yanzilani, okujjako nga malayika bbiri zikka ku lunaku olwo. Fayaqulu ahaduhuma, omu ku bamalayika abo n'agamba nti Allahumma ati munfiqan khalafa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ai Allah nkusaba ogabirire omuddu oyo awaddeyo mu kkubo lyo omuddizeewo. Tukimanyi bulungi nti buli kyowaayo bw'ebeera pawundi emu, Allahu azza wa jalla akuwaamu 10, oyagala toyagala. Wayaqulu al-akhar, ate malayika owokubiri yagamba nti Allahumma ati mumusikan tarafan, oyo yenna aganya okuwaayo, ai Allah nkusaba obeere nga omutuusaako okuzikirira amakulu. Emmaali eno gyaganya okuwaayo beera nga ogizikiriza. Tukimanyi bulungi bamalayika okusaba kwabwe kutera nnyo okubeera nga kwanukulwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla. Tunuulira malayika emu buli kumakya, kino kibeerawo buli lunaku. Malayika emu esaba Allahu azza wa jalla addizeewo omuddu oyo awaddeyo. Malayika endala ng'esaba Allahu azza wa jalla adobonkanye emmaali y'omuddu ono aganye okuwaayo akodowadde. Hadisi eri muttafaqun alayhi, Bukhari 1442 ne Muslimu 1010. Hadisi eri muttafaqun alayhi. Mu riwaya eri mu kitabo kya Imamu Ahmada, ng'era naye eyogera ku nsonga y'emu eyo ng'eva ku Abu Darda radiyallahu anhu, agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ma tala'ati shamsu qattun illa bu'itha bijambataiha malakani yunadiyani, teriyo lunaku na lumu enjuba lwevaayo ku makya okujjako nga Allahu azza wa jalla asindika malayika bbiri, yunadiyani nga zikoowoola, yusmi'ani ahla al-ardi illa thaqalaini, ebitonde byonna ebiri ku nsi biwulira okukoowoola kw'abamalayika abo okujjako ebizito bibiri, abantu n'amajinni. Abantu n'amajinni tebawulira kukoowoola kwa malayika zino. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti malayika zino zibeera zikoowoola nti ya ayyuhan nas, abaayemmwe abantu, halummu ila rabbikum, halummu ila rabbikum, abaaye ya ayyuhan nas, abaayemmwe abantu, halummu ila rabbikum, halummu ila rabbikum, mudde eri omulezi wammwe, fa innama qalla wa kafa, fa innama qalla wa kafa khairun mimma kathula wa alha. Mudde eri omulezi wammwe, yabamalira, yajja okubamalira mu buli nsonga, era ye mulungi. Okudda eri Allah kye kirungi okusinga ebyo byonna bye mukuŋŋaanya. Wala abat shamsun qattun illa bu'itha bijambataiha malakani yunadiyani, ate teriyo lunaku n'olumu enjuba lwegwa okujjako nga ku saidi yayo ebeerayo bamalayika babiri nga bakoowoola, yusmi'ani ahla al-ardi,
ebitonde byonna ebiri ku nsi biwulira illa thaqalaini okujjako abantu n'amajinni. Bagamba ki bamalayika bano? Allahumma ati munfiqan khalafan wa ati mumsikan malan talafa. Ai Allah tukuwanjagira odizeewo omuddu ono akutte mu nsawo ye n'awaayo, tukuwanjagira obeere ng'omuddizaawo ku maali eyo gy'awaddeyo. Wa ati mumsikan malan talafa. Ate ono nannyini kugaana omukodo, aganye okuwaayo, tukusaba emmaali yo obeere nga ogizikiriza. Hadisi eno mu kitabo kya Imam Ahmad mu Musnadi emitwalo 2,728. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tubadde ku nsonga ya kuwaayo mu kkubo lya Allah. Tukubirizibwa okuwaayo mu kkubo lya Allah. Tukubirizibwa obutalindiikiriza, kulinda kufa kututuukako ne tutuuka okubanga tulaajanira Allahu azza wa jalla. Rabbi lawla akhaltani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Olabi omuntu tagenda kulaajanira Allah nti nzizaayo nsaale nsiibe. Awamu n'okubanga egyo gyonna mirimu mirungi gimanyiddwa, naye omudduulira akaseera ak'okufa agamba nti nzireyo nsaddaako emmaali eri gye ndese emabega. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam akugambye nti tolindiikiriza otuuka okugamba nti lifulaani kadha wa lifulaani kadha wakad kaana lifulaani, emmaali ng'emaze okufuuka ey'abasika, kuba koovaamu omwoyo bappa emmaali eyo batokyagiinako buyinza era eba tekyaliyo, efuuse y'abasika. Kyovola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi endala nti mwagala nnyo emmaali y'abasika okusinga emmaali yammwe. Subhanallah. Baswahaba kyabayitirirako, twagala tutya ate emmaali y'abasika okusinga eyaffe? Nti anti zino z'okutte n'owaayo ze zibeere ezizo. Emmaali gy'okutte n'owaayo yebeere eyiyo, kuba ewandiikibwa ku akawunti yo, genda bisangayo mu maaso ga Allah. So nga ate n'emmaali gy'oyina gy'oterese mu banka, gy'oyina gy'oterese mu kittavu, eby'obugagga by'okuŋŋaanya, subhanallah, eyo emmaali si yiyo. Era olunaavaamu omwoyo bappa nti abaaye emmaali y'abasika tebyakkirizibwa kugikwatako okugjako bannyiniyo. Bebaani? Bebano abasika boolese. N'olwekyo emmaali eno gy'osinga okwagala eyina bannyiniyo, naye ate gy'osinga okwagala bakugamba nti nno saddaaka waayo, ng'emmaali eno tennaba kufuuka ya fulaani, tokkiriza. Ogamba nti Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tulina fundraising yaffe ejja, tutegeke kiki tunaawaayo. Buli kyonna ky'owaayo tekigenda woono chairman nti nno agenda kugulamu matooke na mpuuta alye. Nedda, tezigenda wa chairman. Zigenda kukola mirimu gya busiraamu, ate ku akawunti yo ziwandiikibwako. Ne bw'aba aziridde n'azikolamu ebyo byatateekwa kukolamu, ebyo alhisaabu ila Allah, biri eriye ne Allah we. Gwe owandiikiddwako okusinziira ku nniya gy'obadde nayo. Owaddeyo sente za kuzimba muzikiti, era kye kijja okuwandiikibwako. Enniya ye ebadde yakuwaayo kuzimba muzikiti, Allahu azza wa jalla yakusuubiza okuzimbira ennyumba mu jjana, ajja gikuzimbira, wadde bano bannyini kukwata sente zino bazikozesezza byabwe, gwe ebyo tibikwatako. Ekyo tekitegeeza nti tetujja bateekako accountability kubatunuulira na kubalamula nti abaaye sente zaffe mwazikolamu ki. Tujja batunuulira era sebo temweyibaala, tubataddeko eriiso joji. Sente zaffe tuzeetaaga kukola ekyo kye tuziweerayo, n'olwekyo temweyibaala, tubatunuulidde. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, fundraising ejja, tusigaze emyezi under 2 okutuuka ku deadline yaffe ku lunaku lwa Eid al-Adha. N'olwekyo tweteeketeeke, bw'oba tonnamalayo tandika okuwumbawumba n'okukuŋŋaanya osobole okumalayo come that day. Olunaku mulindwa lugenda okutuuka ng'omazeeyo. Ekirala, tulina okusala ebisolo. Bw'onoowulira nga bakuba omulanga teweeyibaala. Ekisolo kino ky'ogenda okusala kigenda ku akawunti yo era kiyamba ggwe. N'olwekyo faayo okulaba nti ezo nazo oziteeka sayidi
ezokusala ebisolo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Malizanga mpanjagira Allah azza wa jalla okisa ekingi ateke mwabo abalulunkana okuwaayo mu kkubo lye, ate ekyo kyonna kye tuwaddeyo oba kye tunaaba tuwaddeyo akituteeremu omukisa era akituteere ku minzaani zaffe ku lunaku lw'ensonga mu ebyo ebirungi eby'okutugasa, era atuteekemu abo ab'okwesiima nga bayitidde mu kuwaayo okwo. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.